tugamba nti okyali mu season 6 Neyimbira byange enyini kakati ndowooza akayimba okafunye bulungi njo tusimbule otegedde kale wowe ono mukazi ankoze ki okuva ku makya tannafumba ye bannange yakuttewa oba yalwadde eriwe yange emmere ng'ate nalesewo sente labe bakuli nkalu temuli yaddako okulya kankukuba ondabe lwaki tomanyi kutegeka funa kawunga ebbali kagoye lu ha nakade ku makya ngenda ku mulimu akola nendekezo kameza zabadde nga kanana ngenda okudda mwatu ngenjala eno manga tanafumba gwe lwokusatu lwalino lwakatale yansaba sente ng'alinga zikola kyokka wodda atosanga kakulya teba kantu gwe kati mbuulira olugambo olwo lwakuberera ki mbuulira olugambo olwo gwe eriwe yange emmere ng'ate nalesewo sente labe bakuli nkalu temuli yaddako okulya kankukuba ondabe lwaki tomanyi kutegeka funa kawunga ebbali kagoye omukyala mulekerezo kameza naivako nadda mu lugambo labalabe bakuli yange iyo nkalu temuli addako okulya gwe mpereza eno kasimuko kubire muja wandetere kyemisana eyatayimu simulabakezo kameza zobo zitekanawa bebi eyatayimu simulabakezo kameza zobo zitekanawa eriwe yange emmere ng'ate nalesewo sente labe bakuli nkalu temuli yaddako okulya kankukuba ondabe lwaki tomanyi kutegeka funa kawunga ebbali kagoye gwe tugende wasengawo ambuulire oba yeye enkuza gye yakkuza omukazi nokeera mu kwebaka ogolokoka olwo nosiba mu lugambo ndi kukyawa abayayi ne batya balikogerako kati nti omuwala yaddiba saba akayimbo kateke mukola kikakasa nti siyinza kita gwe yenze Mr. Alive omutendeka abulira baami nabakyala wabolaba abagala kusiba ku mativi nga balaba olumala bagende mbulire obebake yanguwa ongweza kawunga newekaba nga nno tekulinva nekaba kaboyiroze njabuli kasita kabanga kayidde gwe omukazi w'olugamba atama nenze nali mugobye bombo kurati kwata microphone liana bombo kurati mpa airtime nkubire mujja wandetere mmere kakati atatuze ku simu nga ne airtime gwabadde asuubira taliko kati nga yamuze sente ziragawa tofumba mmere ne airtime ye yanzakola ki abeerako ekyo ekibuzo ffe twaniwe tukibuuza Liana kati ate neyini yakyebuuza kati ffe tukole ki inze sente zalazeewa akanana ke yaleseewo zalazeewa kati kamba nyumize sikunyumya nyonyola ekyomwami okulya awaka emmere dembere lyabwe bange oba nedda yesalirawo kati gwe bwagamba nti nno lwataliddeeko obwolumu bw'osobola busobozi noga nti era kale akati nfunye ekyekwasa ekyobutaterekanga aleka tolomba akyafumbira kinga toli nze akanana kompadde nja kulyako ennya zange ekyemisana ekyegulo nguleko ekikopo ky'amata 10 njaddu akana akananyumiza ina omusajja agwawo awo nanyini kazikola ani nanyini kazikola anti olwakanana bwe bakakutte wakajja muzizo kaba kange kaba ka family no kawaka nze nkatetenkanya singa kabeera kawaka kewandikutte n'otwala mu katale n'ogula ennyaanya zo ne bino byagala okulya nekiyanzuula nti nawe kennyini tiwalidde tososera atenyeza obutanda onomanyirawo basali senga sembere eno tuli serious banna tukirabyeko bannanga abaami munaatujulira eyo gye muli omukyala n'omulekera sente ku gundi ngaawo kakati n'atazikozesa naawe banneyiba obuzibu ogenda okuwulira neyiba ayoma naye bannange mwami jejje omukyala nange ngaako kimpitiriddeko munnange wensaliddewo kikugamba olwo agenda okyogera nga mukyala waayitiridde okulya ewa neyiba ewa mukwano gwe baneiba babeera n'obubiina bwe bakola kakati neiba asobola okuba nga nze neiba nga bamulekera gumu kitundu nze bandekera kanaana ekibiina kye tulina kya nusu 7 onfuna bulungi nnyo buli lunaku kakati neiba nangamba nti obutafiirwa kibiina kino akasanvu kawengayo nze 10 olumpe wano olyenga wano ewange ekyebisana nti balo talya waka nti talya nti kati kyoba okola kankubuze byana omaze mu bubbi myaka emeka obubbi siri mubbi kuba sizikusokola mu nsawo siziwamba buwambi kale obuyayi nozimpa kikyoyita obuyayi kale kankendeeze okutetenkanya ndi mutetenkanya omukazi yenna omugagga ateeka otetenkanya tojja kubeera tojja
gaggawala nga toli mutetenkanya uza badi black aba tetula nti okegendereza ngo kalunga omala kulaba nga twetegetse kalo kayaye mala kasala lumbana baluti twetegetse pembi nayenga kakati kasita naawe wooli wadde tuli munsi ya Neyimbira byange naye tugendeko mu kyokuyiga liana akoze argument yebaddemu mu karakita ye ng'eya liana naye kati nga gwe yasenga this is a real problem omukyala bayinza okuba nga bamulekedde sente omwami akomyewo emmere teriiwo naye kiyinza okubeera ddala nga waliwo ne evidence nga ddala wanawaka ayinza n'okulungula wiiki nga tafumbye kakati mu butafumba singa abeera tafumbye n'abeera nga ayiya buyiya nti bandekedde kasanvu kangula ecapati ya 5 oba 10 nywereko oba kacaayi naye ayinza okumaliriza nga mutafumba waka wano aitha alina omuntu amutwala n'alya ewuwe wakiwulidde ku mizigo kubeerako abasajja abavubuka naye tawasanga mukazi ne bwaba teyawasa era eriyo jjejja abasajja nga yawasa ate era ng'asobola era okuyamba ku maka amalala kyebali nayamba ne kumaka amalala wano ng'alina omukyala we naye ng'atayambalira ne kuwamuli nga yisponsa wagaya makama bayo abasajja era byonna babikola naye mu mbeera eyo buli muntu nze kyemmanyi jjejje buli mukyala bw'abeera mu maka buli muntu ekintu kye bayita akasente kano ak'okuluwuzi kirina bwe kigulumbya omutwe gwa buli muntu ebyo ebintu y'ensonga lwaki bikola kibibeerawo nti oli agenda n'alaba kati mulimu abaami nga byabaagaana abakyala okukola okiraba jjejje kati ng'omukyala omukisa gwokka gw'ayina gwe gw'akasente akokuki akokamu era nga w'obeera nga tofaayo kusaba ku kyakulya agamba ayongera essaala lunaku ti mukama singa nenkya tasaba kyakulya singa tasabye emmere nze mba nkola ki mba nfunamu kati ekirala atagera n'agamba kasita kiri ekitalya mmere nkituukiriza senga sente ezo ziragawa esente ezo bakolamu obubiina bwabwe ebiyamba bantu ebibiina biyamba kati kankubulire biyamba ebintu bino wammanga abakyala abamu tebasabiriza sente za nviiri naye yeegomba okusiba kaviiri kamaleyo omwezi gumu naye akyuse yeegomba okukola kalitaaki yeegomba akasabbuuni naye anyirire kati guno omulembe gwe mulembe ogw'abantu balwana kuba bonna bamyufu abasinga obungi akati ebyo byonna bw'anaabikusaba ojja kulaba nga akutisa omugugu kyava atetenkanya mweyembera ekirala ku mulembe guno omuntu bw'azaala omwana oba muwala oba mulenzi tebikyayawulwa omuntu aba amanyi nti azadde sukaali ewaka mu kyalo olina okuweerezaayo ku sukaali abewaffe bo tebanywa sukaali ffe nga abasajja banywa abeewammwe ekizifuula ez'akameeza nti nze ezizo ezange nganze oba ozijje muzizo kati gwe budget eyiyo ey'abazadde bo simanya baana simanya nga nazaala ebbali bibyo kata for that tebinkwata kubanga kankubuuza wayingirira ekintu kino sula ng'okisazeewo kati obusobozi bwange bwentuuseemu muli banyunyusi bunyunyusi akulaga butetenkanya kakati tenjagala tumalirize bwe tuti tuleme genda mu pulogulamu yakubaganya birowoozo ku bufumbo mbuuza omwana ayogedde wali okusinzira ku kibadde mu luyimba sente yazirese kakati atuusa wakakomyewo 8 gwa kiro omukyalo ono ali mu mbeerero muwa amagezi ono akaya ayagala kyakulya omusajja akaya ayagala kyakulya kati omukyala amagezi omuwa ebyokulya ebitali byakulya biri byoma ate utasobola bbirya nga tafunye emmere ate era wonna omukyala amagezi gemuwa abakyala bwe tuba tutetenkanya akasente ako tufune engeri gye tutetenkanya balirira okusinziira ku kasente akalekebwawo oleme kubeera nga awaka entamu ebeera nki njereere teeka emmere embi terumya njala leka kwetooloola eyo noyogedde nga era omuntu abulirira omugole kati okyali mukuwulirira mugole kati tugenze kati lino ligwa muntu limufumise aiza asitama ligwa n'alijjamu kati omwami akaye ayagala mmere yeriya akyanguyiza emmere endala yowe netugenda kumwana mulezaddeko Savio Seta agambye nti eba bitukola bulijjo mbu beetegekera bwannamwandu ebadde ansi entuufu eya liana mojagenda ofiire wano abange obe mu
nyumba. Tukubuzaako omukulu Michael Katende UK, omukulu Mbazira Umar w'obulenzi Shamira Mubiru UK ne Nakato UK. Abali mu UK muli banjawulo nnyo. Kindi munda gwe tugenzeeko. Oyise mu luyimba ki? Kwasa sewo. Oyise mu kwasa. Yes sewo. Kindi munda gemanyi. Kuli munda. Yes sewo. Shula abofuna omuyaye wuna aweereza gunne n'agamba mbwawe kyakola ayanguwa mangu n'abaakya anoonya emmere eno mu kiyungu liana gyayogedde agimusangiza ddala mu kiyungu Kaire tulaba. Gyendese ne gyanoonya. Netse oyinza okuba ng'oleesa ebyo naye ng'eyo gy'oleesa ate yagikuziira emyezi nga mukaaga emabega aya liana chifu tuli fena ayitamu kwasa David Lutalo kwasa tasobola kwekyanga kubanga ali kumugukirira ennyo okuwa David Lutalo. Abaana abagenda okujja olunaku olw'enkya twagala obbasaba ne tubagamba nti nno mukole ebintu bibiri. Buli omu mu kwewandiisa yeewandiisa n'omwana omulenzi n'omuwala. Bwe muba mujja wano gezaako okulaba olw'ebyokwerinda mugezeeko okulabika nga mujja mwembi. Ekigendererwa kyekyo kyali nti omu ne bw'aba awanduse oli asigala nga muwagizi wa munne ate ne musigala amwezaamu amaanyi. Mukitwale nga kikulu nnyo. Wano ku Simba situlinaawo we musula. N'olw'ensonga eyo mufeeyo okubeera nti nno tulowooza nti omuntu ng'onojja okukooka oba wakoze dda enteekateeka okubidde ku baaluganda lwe Kampala naki okukola nti bw'ova ku Simba ng'empaka ziwedde oba tosobola kuddayo mityano ogenda kusulawa. Muleme kuva waka nga mulowooza nti mugenda sula ku Simba. Ku Simba tuwali bisulo. Kale mwana mulenzi kindi munda ogamba ise mulimba ki mukwasa lero lwennyini sewo keko kenyini sewo. Kale ogenda kubeera mpozi ng'osimbula emisinde gye nnyini otusumulule tugambe nti kindi munda gemanya ngenda zambala zentya okufa obubi sigenda kwegala nze ntya okufa bana bagenderawo ekitwe kabafe bigonoliya mukwano sako bupiira bw'ogaana nze sikkoona wadde ndeezembwe mbaŋŋaanye ne bonsiiga nkanula gaaso kati onkakanka keŋŋaanye simo mulete kuli kulimba onnemeralemerako nsiige buba bummeze owenyuke ne bw'oliwoomerwa emmanga weekaŋŋa nga tozze nangulu bw'ofa abusiize ng'atunula yongera kutta baagalwa abalala wadde weswanse naye zenta noonya abo botta bafaala naye zenta bwettabo abatamanyi bupiira naye zenta bwe weegonza bw'otyo ntabula naye zenta weswanse naye zenta noonya abo botta bafaala naye zenta bwettaba abatamanyi bupiira naye zenta bwe weegonza bw'otyo ntabula zendabira kubali abakukoona buli mwezi nga bagenda naawe mu nju nze nzekka asoose okukuzuula oyo lubabu yagenda naawe kyere tiwanditwesanyiye emundu nozaayo tolabaawo oba otujunye kubanga amazima onyirira bakyakkoona mboba onozaayo emundu ŋŋamba ffe bowonyeza embaga tukole butambula emisana kale wadde kiro bakwegomba tebamanyi nti wekkutira kuwaabidde okujjako ng'otwesonyiye ffe yenze kindi munda tikanjogere kindi omwoyo osanga nanywa akatunda yes kamunyenya kalabise kyadda kyessanyu lirabise
netuge nebwoliwomerwa emmanga seboye bana bafawe bamulekawo yasiga anange tujjukireko ku basajja abakoze ebikolwa ebyobuzira okuva embeera eno lwe twagifunako nga mubali mubukwabo mwe muli ne yaliko pulezidenti wa South Africa omukulu Jacob Zuma yagendako mugundi nga amatiza abantu bamu nga tineye obuvumu obujeewa tinze tonzanyise wakanyinayo paketi ya omo olugira bwati ngakuba baafu ya omo muzituulamuli baafu ya omo muzima nanyinira avoisa mulimba ki itizote Pula. Amanya nkokozesa maji. Era kugasia di. Season ey'omukaga Neyimbira byange itizote kekayima mpozi nako ka David Lutalo mwe bagenda okuyita olunaku olwali tulabye abaana bayise nnyo mu nnyimba za David Lutalo tetumanyi naffe kiki naye nga ndowooza zisinza okubeera mpozi nga zibanyumira bonga bo kale mwana mulenzi nanyini love okay tugende nanyini love ono mwana mulungi sibalimba yasuse ono mulungi nange kamwagale ono asuse katika muwambe ono anyiride ebibi ebiwoomu ono omuwala ebyene laavu ebyakupangirira oyo amupapirira ngalowooza naamufuna yerimbye kwata mu nsawo yajjamu enfimbi omuwe nange mumpagireko bwe mutwala tekiba kibi yadde nakamu tunywe laavu oli musufu baby bambi kiriza tweyagale sirina tabu yona ndi mulungi nawe laba kiliza nkutwale laba apo ino kiliza nkutwale baby nawe kiriza pakulavu baby tunywe lavu pakulavu baby tunywe twenywele lavu baby oli mulungi sikulimba oli mulungi kankutwale baby ekiba kibe ono ye musufu wanjawulo nyonyo kubandi kamwagala ekiba kibe ebibye ebiwoomu bwe mwagala kiba halali nze nja kukwagala wano nakunoonya mbonyabonyo nkyankalanya nkutula nonyizanyizamu kwagala ne bw'oligenda wa baby ndikulindalinda nesiga sirimu yaye baby bambi kumatira eno lave nyumira nzikiriza nkutwale embelewo zikiriza nkutwale baby bambi ogenda kunyumirwa pakulavu baby tunywe lavu pakulavu baby tunywe twenywele lavu baby oli mulungi sikulimba oli mulungi kankutwale baby ekiba kibe ono mwana mulungi ono mwana ye musufu baby wanjawulo nnyo okubandi baby owakabi baby muweki baby ye baby lavu yensumulula enkyankalanya kola ekyokujesunywa baby bambi olwaleero makerere n'abasomana balekayo but I need you baby I need you I la you baby abangazise Facebook live omusajja mulawulire nnyo yeefaananira akagologosi anyigire gyayimba nazibiyita bwati nakakanyala bwati buno bugologosi naye nange mwe tubagamba Neyimbira byange abaana abayita mu nnyimba za Lutalo oba wamu credit Lutalo oyo ayimbi abazibwa ennyo okumala gayingita mugundi ye sijja balimba kubanga zibeeramu amakoona bwobanga toli mugumu nnyo oyinza obutatuukayo kakati nga itizote okujjako nga walidde n'okugumira oyinza ogenda okwesanga nga wamu osisa empewo bakugirawo kwokusigera kale abaana tubatadde kiwedde mwebale nnyo liana akudiramu babadde abadde nani temufaayo wano ku mutendalo twaba kutumira mwatumidde wali mu kusooka era kekakolyo ensukalaaki tubawo okutumira kati ate atumidde mu kusooka bwaki bwagize ekakukunadde ng'olinga ngaeraliikiridde ekajodda tubadde n'abaana abalenzi kikonsola sokolindeko mukyo lwakuba oli ayinga muganda kikotola afaanana nga agati
Neyimbira byange ngawedde mangu kale omuntu abaddeko ke Kampala okumala egundi naye ate aganadda mu kyalo kale tubatadde mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanziza baasi